Embeera bwe tebadde nga abawagizi ba Kenneth Kingi Bossa ne munna NRM John Bosco Lubyayi bagwangana mu Malaka oluvannyuma lw'abawagizi ba Bossa obutayagala Lubyayi akube lukuŋŋaana lwe mu kabuga k'e Kayabwe ekyanyizza abawagizi ba Lubyayi olwo ebifula ne bibabuguma. Kino kye kyawaliriza poliisi ekkakkanya obujjagalalo ng'eduumirwa DPC Kimera okuyingira okusobola okukakkanya embeera eno. Wadde nga bagezezaako okubakkakkanya, beeremye ekiwaliriza poliisi okukuba amasasi mu bbanga n'omuko gubalagala okusobola okubagumbulula. Kitutte akaseera akawerako nga poliisi ekyalwana n'abantu bano okutuusa lwe basinzizza amaanyi ne bakkakkana. Embeera ngezze mu nteeko, John Bosco Lubyayi yagenze mu maaso n'okukuba olukuŋŋaana lw'omu kitundu kino era n'ayogerako eri abawagizi be. Ekisookera ddala kwe kulaba nti amaka gayingiramu ssente. Njagala nnyo okusala amagezi okulaba nti waakiri abantu bayingiza 5,000 mu maka gaabwe. Njogera ku maka agali mbyalo. Njagala okusala amagezi okulaba nti ebyenjigiriza bye nali nkutteko mu masomero gaffe ag'ewala byeyongeramu amaanyi. Ekisinze okunyiza DPC Kimera kwe kuba nti abawagizi bano gye baddamuza okubeerako nabo ku ngeri gye bayinza okukumamu emirembe mu kalulu kano akengedde wabula nga kirabika obwedda byabagamba bibayita ku mutwe. Libadde emberyo okuwagira omuntu n'okwesimbawo. Kakati nga bwe tuli wano bakandesi baffe bonna be tulina bannayuganda akalu kagenda kugwenja tusigale omuntu ogwo ate tukambabuulire mmwe kye mutamanyi fe abalonzi nga nange bwendo fe tubeere no ne twekuba naye bo bayesirinkana basisinkana muki ono naye nga gwokubye munne eriiso oligyemu biki empalana muzirese kuki ekyalo. Abantu bavumiridde ekikolwa kino ekikoleddwa abawagizi. Basala ne banyala amasala tukuume eddembe tukuume obwesigwa twagala bannaffe kuno omuzannyo gugenda kuggwanga 18. Tubatuma abazadde mugambe ku baana bammwe nti eyo si enkola y'ebyobufuzi. Uganda awo yavaawo dda. Uganda eri ku nsonga emu omuntu eyeesimbye bayogere byatukoledde ne byagenda okukola. Poliisi y'omu kitundu kino erandise dda okukola okunoonyereza abavuddeko embeera eno basobole okukwatibwa era bavunaanibwe. Alozia Sengendo, WPS TV, Mpigi.